mu kaweefube w'okwongera okutumbula ebyenjigiriza ebyakosebwa ekirwadde kya ssennyiga Lumiimamawuggwe, kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel yatandikawo kaweefube w'okuwa Yintaneeti ey'obwerere eri amasomero n'ekigendero eky'okutumbula enkozesa ya tekinologiya mu masomero nga kw'otadde n'okwetegekera embeera eyaliwo obutaddamu kubakosa. Mu buufu obwo enkya ya leero kampuni eno ng'ekulembeddwa mu ssenkulu waayo ku lukalu lwa Africa etongoza Yintaneeti ey'obwerere ku ssomero lya Kitende Secondary School mu tawuni kanso y'e Kajjansi, era nga lino lye limu ku ago amasomero 10 agagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno mu mwaka guno. Stephen Lwasa akolera essomero lino agamba nti balina okusoomozebwa kw'ebikozesebwa byagambye nti bitono ddala bw'ogerageranya n'omuwendo gw'abayizi abasoma mu 2000 be balina ku ssomero lino, kyokka nga ne bawandiikira gavumenti ku nsonga eno mpaawo kye yakozeewo. Olaba ebizimbe twetaagayo ebizimbe, kompyuta ruumu mugirabe abaana bali 230 naye ate tulina kompyuta 8 katugerageranya osaba gavumenti etwongere kubiyanja. Ssenkulu wa Airtel mu Africa ategeeza nti amasomero 10 ge gagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno gye batandika gye buvuddeko n'ekigendero eky'okwongera okubunyisa enkozesa ya tekinologiya mu masomero. $57 million for this. $7 million in cash over 5 years, like my partner said, and $50 million in kind. It's not a small amount of money, but we don't have any regrets doing this. Because we believe for any country to prosper, you must have communities that are prospering. If the communities are not prospering, taxes on internet packages, on computers and smartphones should be reduced significantly, if not brought to zero. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Joyce Moliku Kaduchu asinzidde ku kutongoza Yintaneeti eno n'ategeeza nti buvunaanyizibwa bw'abazadde okukolera wamu n'abasomesa okulaba ng'abaana b'eggwanga basoma bulungi. I want to call upon the parents. Education is a shared responsibility. Our partners alone cannot achieve this. The ministry alone cannot do it all. We need collective responsibility. Ono era ategeeza nti ng'enteekateeka eno eya Yintaneeti ey'obwerere bw'egenda okuyambako abayizi okwongera okunoonyereza naddala ku ebyo bye basomyeko. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.